Mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku ssettendekero w'e Makerere, Profesa Mondo Kagonyera mwategeerezza nga bwe bagenda okuzimba ekizimbe maaso gali kwoleka kye bagenda okutuuma His Excellency Mwai Kibaki Presidential Library nga kino kigendereddwamu okubangula abakwatibwako ebyenfuna by'amawanga ga Africa. Ensi endala ezikulaakulanye ng'ezo ze bayita Asian Tigers basinziira ku bya okusomesa abantu oba knowledge based economic growth kintu kikola mu nsi kati. Ono wano wategeerezza nga bwe bagenda okumalawo muze gw'okusabiriza naddala mu Africa kubanga ebbanga eriyise abantu ba Africa babadde tebalowoozangako kwebeezaawo. Tuteera kulowooza nti bannaffe abava e Bulaaya eyo oba Amerika oba be banaatuyamba be banaatuwa amagezi be banaatuwa enkola gye tuyinza kukolamu ebintu byaffe ebinaaleeta enkulaakulanya. Naye twagala mu kitegeere nti si biseera byonna bano abantu okutuwa amagezi agasaanidde. Balina ebigendererwa byabwe by'okwefuniramu kye baagala naye bakugamba nti tujye kubayamba mukole naye nga balina ki ebigendererwa ki byabwe. N'olwekyo bwe tuba tuli bakugu mu by'amagezi bwe tunaasobola okumanya nti oyo kyatubuulidde si kituufu. Wadde nga ssettendekero n'abadde mu katu k'ebyenfuna okumala akabanga, bano basuubira nti ssente zigenda okuzimba ekizimbe kino obukadde 5 obwa $, zigenda kusondebwa busondebwa era ng'enteekateeka egenda kukolirwa His Excellency Mwai Kibaki abbuddwamu ekizimbe kino. Tulowooza nti okumanya ke mu nsi zonna kinaatuyamba okufuna zino ssente zetwagala kunoonya kuzimba kino ekizimbe. Profesa Mondo Kagonyera agamba nti okutuuma ekizimbe kino ekigenda okukyusa ebyenfuna bya Africa mu President Mwai Kibaki lwa ttutumu ly'alina mu byenfuna mu Africa ate nga yali muyizi ate n'asomesa ne mu ssettendekero ono. N'eyo Kenya gye yagenda kukolera emirimu gye n'akola bulungi nga minisita w'ebyenfuna oba bya ssente n'aleeta polisi mu Kenya eyamba abantu kukulaakulanya ennyo ate ng'ali president n'ayongerako kati ensi Kenya eri ku ddaala lye bayita middle income country. Ekizimbe kino kyakuzimbibwa mu kifo awali essomero lya MDD ate bo baakusengulwa batwalibwe mu kifo ekirala. Ku Lwokutaano luno eyali pulezidenti wa Kenya Stanley Mwai Kibaki lwagenda okutongoza enteekateeka eno nga bali wamu ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Abakari Sserunyigo, WBS TV, Kampala.